Yes, okay, tugenda maaso tandika butandisa atenete banaffe aba Trace Film Production bakutuzako tuyina bagezi zonalolera ekyatandika butandisa tugenda maaso atenete songa nena maganda Sylvia Moti ng'akomyewo tumaso mwaje Stephen Kabanana era nga tandika ekitundu kyaffe ekyokubiri songa ne mwana muwala Mukibimire tumujjukira mu firimu nnyingi gamba nga balina ejjogo kakati no kisitu sitanule nga naye akomyewo Kasire Johnny Bosco muzeeyi wa jembe songa akugizibwe Moses entandikwa tugende maaso Senono James nga ne tugende mulako mwini tandika tugende maaso mpolampola era nga tandisa ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyaziwa oba the orphanage guide entandikwa tugende maaso olugero lwawandikiddwa mwanje Stephen Nakintu Seleni sound yagikozeeko Kibala Madelik yakoze ku location ze mwanje Stephen yagigatta Nalunkuma Prose Welfare ate mwanje Stephen producer waayo songa yatendekeddwa mwanje Stephen neera you know why I'm here. Kati mukaseera kanutandika mutakona embeera gyalimu ye kwegamba si mumativu agenda maaso agamba munene omanyi lwaki obwavu bwagala otutta Si orphanage guide that fake. kani yamugamba n'ensonga zoogerako zinemye okutegeera ogamba ziwa yakutawaanya ogamba ono alabirira mu bamulekwa Unzimbyeko akayumba kadi ng'amugamba neyo yensibuko y'obwavu obunuma ziwa takyali muntu alabwako n'asekerwa wabula ziwa yafuuka musibira mu bbwa atya okimanyi nti kadi ng'amugamba olwaleero orphanage ziwa mwe yeeyagalira kadi ng'amugamba ni omanyi nti ziwa orphanage eyo yange awo awalabirirwa bamulekwa wandibadde wange yekisitu sitanule ziwana kani ng'amugamba obulogo bwa ziwa n'obutaagaliza n'okweseseetula ziwa yeekukuutiriza ku famire yange ku muwala wange naye gyamusinza amagezi ziwa sente kati zonna yalya so naye ng'oluberyeberye loodi ono baamulaga orphanage eno kiki kyeba erina okuba nga kyekola naye nga n'atulwawo okumanya ye we yali afunira abantu abamu baba baagala nnyo baba akola ekintu essaawa eyo abe ng'afunirawo kali mutakona embeera emubonyabonya yeeyo yayagala kufunirawo kani ngona mbuza ni osaze magezi kikwenize kyengamba kyakumuggyako kichwa nkentu mutwale kanywa omuntu yenna bw'abanga yayimiridde mu ssanyu lyo ekyangu ky'omukolera kumutwala kanywa kani ngamuganisa okukwata ettaano zikubeeremu kakando mu kaseera kano nga tujja tusinkana ziwa ali omu ne kuba private funders be kale amwekojja yamugamba nti okimanyi bulungi ndi abantu bamanyi nti nze mbuulirira abaana ku kyalo kuno era nze bamanyi nga kojja w'abaana kadi ng'asooka mbuuza tamanyi oba ku orphanage alinayo entegekeza okubaawo n'emisomo gy'abakojja kubanga abaana bwe mubaamu abakulu abeetaaga okuba ne babuulirirwa ne batakola nsobi olunaku olw'enkya kakani ng'amugamba ndi saagala kulabika nensazaawo ebyo by'oba otuwa kadi ng'amugamba asobola kulabika ni I object your objectives wabula nja kulabika ni ofuna akaddo gy'obuulirira abaana kali mu kaseera kano yaleeta ono emetron omupya agamba tulina okubeera abakalabakalaba era abajojijoji mu buli mbeera yamugamba omanyi abaana bano abato bandibadde bangu bakulabirira kuba bo basaba mmere kyakulya n'okunaaba pozi n'okwebaka naye ate mubaamu ababakuze ababanga sibakyali bangu bakuleka ne bazibwa kani ng'amugamba ni abantu abo aye tulina okuleka ntunoonye engeri tuyinza obakwatako obulungi njagala olabe kubanga twandibadde tuyina nansi omulala twali tuyina metron omulala metron gwe twali naye mu maka gaffe amakadde we twali tujja afunamu obuzibu nkimanyi otwala obuzibu bw'amanyi okuleka nnyo olabirira abaana bano si bangu naye nyala obe ng'otwala obuvunanyizibwa obumala n'engatto z'oli metron ataliiwo kubanga mbu yali yafiirwa ajja kuba abeegattako oluvannyuma kati ono yalina obuvunanyizibwa bwonna obw'okulabirira abato naddala abaana ab'obwala abakoze alina kulabika nti abalabirira bulungi obutabakozesa nsobe Guys,
kani ng'asooka abagamba mumanyi nti nze metronowa mu mpya nkeni kano nga keemoola nnyo yabagamba ni buli kyembaga kye muyina okugoberera nze agaba amateeka kati naddala mu abaana ab'obuwala essaawa ez'okwebaka ekikerezo ntekiriiwo era n'abalenzi muyina okuleka ni musula mu kwotazi zammwe kimenya amateeka abaala okulayika ni musala okudda mu kwotazi ez'abalenzi naddala mu budde obwandibadde obwokwebaka kaakano nga tukwate kubo tujja tudde wa musajja mukulu noye magezi naludde ageeka kaakani ng'amugamba waliwo obubonero butandise okweyoleka obubonero obwoleka obunafu eriziwa mu kulabirira bamulekwa era nga kyagenza okwetegerezebwa obulungi madamu yandibanga yafunye ekirowoozo ekyokwagala okufuna omukozi omulala ayambe kuziwa oba ziwa omugoba laba kakani ng'amugamba kigambika ojja n'ofuna sente okuva eri madamu omulimba ku bintu bingi byotakola oba ebirala by'oba omulimbi ebyaba okoze biba bikoleddwa abantu ababaleese obuyambi ab'enjawulo ebintu ebimu ebyandibaddeko obuwandiike tokola ekyo wabula oyogera bwogezi nga bwe kiri ne bakukkiririzaamu kubanga oluusi ekigambo eky'omuntu kiba kigambo kye muntu yenna asobola okitwala n'akikkiriza kaakano yamugamba ni mu mbeera eno oteekeddwa okuleka ndi okyusa yamugamba boosi wange mbadde njagala nsooka enkunnyonnyole ku bakongo bali be bakugamba abantu bangi abajja nga bayita ku kigo mulimu abantu abalina emitima egy'obuzadde n'abakongo nawe batu bwe bajja ng'abantu abalala naye nga si ba official funders aba orphanage yaffe kubanga abo bokka abali official be balina okuleka ni baleka obuyambi mu buwandiike naye n'omuntu anajja nga se baleese akagoye k'omwana oyo naye tumuwandiike yamugamba ni ebintu byonna bisobola okuba nga biri documented tulina okumanya ensaasaanyayo osaasaanya otya endya y'abaana n'ebisigadde ensula n'ebirala n'ebyetaaga ebirala kubanga bingi bye tukolako bano abatandika orphanage eyo baali balina akasende okuva akasende ke bafuna nga bakafuna mu bitongole eby'obuyambi oba ebigaba obuyambi naddala ebitongole ebiri ebweru No one else understands me more than you. Yamugamba mbadde nsaba onzikirize obenga okkiriza ekyamazima siwali muntu yenna ayinza kuntegeera kusinga ggwe badde nsaba ebigambo byegambye obitwale nga bigambo bikulu. You see, yamugamba manyi my boss, I really have to change. Don't ever come back here. Singa ebintu bino tebikyuka nga bibiwulirwa tokolanga ensobi okwate kuba okudda wano era kyoba olina okumanya ni ekigo kigenda kutwalibwako oba eddabiriro lyabamulekwa. Yamugamba siwali buzibu wabula nkusuubiza nti embeera egenda kukyukira ddala. Nkeni webala afande kakwateko ne mubugalo kwe obugalo si kyekikulu ekikulu kyakukyusa. Efirimu egenda maaso tula kitundu kyakubiri nagamba ezivamu Emis Productions natenga bulijjo era ojja kusanga Butereevu bali ku Majestic Plaza Level dduuka li namba 8 abasuubuzi we mulaga era nga oteekeddwa okuleka ni firimu eno togijjaamu kopi nga tokkiriziddwa. Kaakani mu kaseera kano tuddako ewa kojja loodi yayise kojja naye nga tumulaba ebbanga ddene ajja ayambako wano kuba mulekwa era bamumanyi y'omu ku bantu abayambira ddala nga bakukyalo kuno era nga tatera kuva wano. Yabagamba tulina okugenda maaso tube nga tulabika okuba tukebera abaana n'okubabuulirira wabula nga agamba ngenda kubuulira kinnoomu nsooka naawe kyavaamu ze ebbali abaana bakuze babaleetedde bakojja kakati naye maama abaana abawala nabo babaleetedde bakojja babasinga.
kali wayinzijukiza erinnya lyo. Yenze nabyemotoka. Just come. Ogambye nabyemotoka. You have a good Kaka namyewotoko. Like that. Kenda tugwe nga ate banno bakula basiwuka naye gwe okulonyerera ubulira kojja. Ali wano takyagala kuseka erinnya ayuza liyuze. Have you ever heard about adolescence? No. Laba. Now you should pay me a visit endlessly. Uliriza. So that I learn about adolescence. Yeah. Kali yambuza ni wali owuddeko kye bayita adolescent. Emyaka egy'abavubuka egyo abawala mwe bakulira batandisa okufuna ebintu ebyenjawulo ku bulamu bwabwe baali tebamanyi. Mwala ayinza okudduka emisinde ng'awuza ebisanyisi binjokya kumbe aba akuze naye aba takimanyi naye nga siba sibyokya. Njagala olabe waliwo n'ebirala bingi by'osuubira okulaba omuli okoona obugere oba okuva mu February n'oyingira mu January. Kali kojja ezo emboozi alina zibabuulira kali nga tujja tudda mu maka g'omuloodi. Omanyi abagaggo balabira ku mbuto. Oyinza ogamba ali emmere ne seppiki zaamu. Yes. Bannange mukwano. Even the shirt is no longer fitting. Okimanyi nti essaati tekyakufiitinga wadde n'akamu. Don't you see? Gwe tolaba abulako kimu muvuma nti mwami okoze olubuto. So you have to be smart. Manyi oteekeddwa okuba ni oli smart. Not for you. No, that you're smart. Kati amugamba ni siri smart gy'oli kweni munaye baby oli smart. Oli smart. Daddy. You have to go to the gym. Naye olina munange ogenda ku gym. Manyi omusajja buli wagejja bw'ati olubuto atandika okuba nga ate abasirikale babulirayo erimu abasirikale baba tebakyasembera ku front page. I have my friend there called Sesimba Herbal Research. Kani nga muganda mukwano we bamuyita Sesimba wa Herbal Research. And assist. Asangibwa ku Nagarabi complex wali eri e Nateete. But that one. Kani nga mugamba najja kumpa kalagala oba oli awo akasala weight. The gym. Even you lose some weight. Yes, I promise you. Nga mugamba naye wandibadde ogenda mu gym n'osala ne ku weight. Abakyala abakyagala babba baabwe omusajja yenna kasita mukazi we abanga akyasobola okugamba ekintu ekyo omanya akyakwagala. Okay, it's okay. Njagala olabe. Let's go to me. Yes. Maybe I'm going to escort you. It's in the evening. Kakani nga mugamba nja kubanga nkuwerekera engeri gye ndi omutono nze sisitula byuma. Kweni kale ye munnamaganda Sylvia ageeka kweni okay. Kyalo ono bannaye kali ate ngende mu jini mologolola akole ki abadde ki. Kani nga mugamba nnaka ennakuleetedde kyokka yayagala asale weight ate yampakira omwenge. Yukira luwonyo omwenge ebibumba byagaagala mu lubuto omwo n'ebiwowolo byepika katudde wakojja. Stella. Yegwani nze Stella. Have you ever heard about STDs? Wali owulidde ku STDs? Really? Nedda ze bayita sexually transmitted diseases. Wangi? Nkweni ezo endwadde enzibu zikwata mu ntabwe. Maybe I had some small inches. Kyokka nawulidde okusiibwa mu ntabwe. If I told you to find me in Bachelor. Kati mugambo gye mu kinaabiro nkebere tulabe wayinza okubaawo obuzibu. I can't hesitate. Ekyo sisobola kugaanamu wadde n'eddakiika emu wadde okwesigiriza. Kale ojja kujja tulabe tugende okubanga wofunyemu okusiibwa tulabe kiki. That I was the first. Wakyaliwo akyayomba wano. Okimanyi bulungi ziwa nze yali asookerwako ku kyokulabirira n'okubanga nze n'okulabirira. That you were given the opportunity. Nga mugamba nti omukisa gwakuweebwa n'ogusuula. So learn. Kati ate omukisa bwe guba gujja yiga obutagusuula ng'omulundi omulala. Secondly, people can't know what they can until they have tried. Omanyi abantu ebiseera ebisinga tebasobola kumanya kye basobola mpaka nga bamaze kugezaako. Can you simply move away? Oyinza okunyamba n'ova wano. Ziwa. Nga muganzi wankobole. See who is the who. Tugenda kulaba ani yani. Nkweni ali wulire eno enjoka. Tugenda kulaba ani yani. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso.
atulabe. Kaakano oluvannyuma tugenda kudda eno. Waliwo ali mu kubaako byanyiganyiga kompyuta wano. Kalayiburale kaakano aba akyali awo. It's good. Are you okay? Yeah. Ayo nga oluwaze kweni oli bulungi. But it's good you're here. Yeah. Nkeni nsanyusa nnyo okulaba wano. Can you borrow me like 100,000? For what? Kani gamugamba naye osobola okumpolayo kasente nga 10,000. Njagala kwongerako mu bizinensi yange. Manya ebyabavubuka eby'ennaku zino buli eyeeyeeyo atandikira mu kalayiburale. Helping almost the all country. Kani gamugamba nze mpegwe sente. Kitaawe ali eri azigaba kumpi ayamba buli omu yenna ayamba n'abasobola okweyamba. Right. Lwaki tugende wa kitaawe? Swear up. Kakano ono yali mutabani wa Ziwa. Wish him to. Ziwa amanyikiddwa nga ayamba bamulekwa enfunzi. Ne lwaki gwe tugende wa kitaawo naba nga akuyamba? Efirimu egenda maaso. Let me first check. Kadi ng'asooka mugambo ina mu kubina Uganda. Olikonze mu sitole za kitaawo. Ng'agenda maaso asooke yekanye bufirimu obuliwo. Even me, I don't know what to do. Kaakano ono agamba tamanyi kyakola. Kuba ekyamazima mu kusuula omwana yatya nga tamanyi ngeri gy'agenda mukuza. Bangi abaana ab'obuwala oba n'abakyala abakola ekyo. Afuna olubuto omusajja n'amugoba naye n'alaba nga tasobola kujja kubanga yeerabirira ye n'omwana. Gye baliwo maama abakola ensobi ezo. Era omwana n'amusuula kasasiro. Kakati omwana we yamusuula ekikomera njagala olabe. Okay. Tamanyi kyakola. Awuli omutima gw'obuzadde gwazzeemu okuluma. Naye neera baba batono. I think it. Kaakano ne tudda ku bano ono yagenze okukebera omwana abandi mbu omwana yadde ayinamu waliwo STDs bazikebera kati ava zikebera naye thermometer ekebera jesi. Anti sooka okikwasaganye kwene kiki? I have money. Sebo abaana bagezi kwaleta naye zino zokka. Kwetofaayo buli lukebera nja kuwanga. Nzige nfuuyira buli lunaku nze tutya. Olidde. Do it again. Should we? Awuladdaga. Efirimu egenda maaso. Laba kojja bamuyita Kabanana Mwanje Steven. Kakani munange nkeera nga tujja tudde wa Mr. Zuwa. Kakani no Mr. Zuwa abaali wano nga waliwo omuvubuka ajja. Ye mutabani oli gwe twalengedde akolera mu kalayiburale. Taata wasiza otya? Gyendi oli otya? Ngeni siri bubi. Ngeni badde njagala kulaba. Nengamba kanzije nkulabe. Ekyamazima amagezi muliro kweni. Even I don't even have capital. Kani gamugambo manyi mbula muka capital. Told you that it's me Ani yagambye ninze nga ba capital wabuli omwoyo jja wano. from school that you can. Nakuteera sente mu ssomero n'ozirekayo. Now, go away from my home. Kati ky'olina okukola kwe kuva ewange eka. Dad, we are your father. I'm your son. Yamuga taata ndi mutabani wo. Gwe taata wange. Kati ate ngamba nkwale kubonda bikoko banimva wano. Kiki ky'otegeeza? What do you think about water? Yamuga ajjukira abaana b'oyamba b'otazaala. Olinga erabidde ni omusaayi guba mukwafu osinga amazi. If you need more help from me, Bw'oba yeetaaga obuyambi bulala kuva gye ndi. if Awo olina kudda mu kigo. Kuba buli gwe nnyamba from my home, munyambira mu kigo. Bw'oba si ekyo toddanga wano. don't leave it. You will go. Can't Musabule Dad. oyagala kusiruwana. my home. I'm your son. I said Dad. Taata ndi mutabani wo nkukuba. I can't. Ogaanyi. Without you. Olemeddewo. Kenzije. Kaakati bw'agenda oleeta embooko. Ono yakuma piki. Katonda wadde. Kaakati tugenda okudda. Wano waliwo abali mu bizinensi. Waliwo abali mu bizinensi. Onabbi ekisumuluzo.
Abbi ekisumuluzo. Baabo. Efirimu egenda maaso. Aish. Ne bamugulira. Teweerabira nti okuggulira zibadde ssente. Bano abaana bakola kye bayita amajja. Ono kyava zaawo. Nkwe ntugende. Kiki ntugende? Plan so that we can live together. Are you sure? Yeah. Kakati ono sebo yajjanga gyosinkana akasajja ke. Kati nga mugamanyana kujja mu kigo tutandike okubeera ffenna. Dimitri is about to come. Nabagambe eddakiika 5 mulimu 25 mweyongeza ze mwagala. Yeah, but you got Wait for some. Mpitaako. look like a Ugandan. Lwaki tewoyogera ng'Omuganda? Oyagala oyogera ng'ab'ennimi z'esitegeera, Omuganda ayogera bw'ajjayo. Hey, but you got Kati kino otandise okwogera ng'omululu oba oli awo katereeza olulimi neero okyali mu lulimi lulala. Okay, go. Kati ngenda bagamba abakulu nti muli eno. I'm giving you 1 minute. Nkulekedde eddakiika emu ey'okuda ojja okukiraba. Mbogoli si mwangu. Hey. Be baabagulidde diiru zitambula 2,000 bazimuwadde ate akyabanja. I'll meet you next. Kati nga mugamba nange ekyogera nkiraba kini nkoye ebintu by'okwekweka. Ekirajja eddakiika emu. Next time, okay? The good thing, don't Kati nga muga tofe nja kulaba omulundi omulala. much Nelly. Take care. Efirimu egenda maaso. Awula bannange. Yee. As if it is going to rain. Yeah, it's too much cold. If I washed my blanket. Kakano baba no wano. Yes, Baba bali wano. I hide myself. I sleep down. Onava ebweru n'akomawo. Bawala babeera eno banyumya ebiboozi byabwe. From where? Kulikayo nnyabo kwenye okuvaawa. Last. Kwende tutegedde ndowooza ni ova bweru. I've been there on the tank. Nze mbadde awo ku geeti emiryango. Jessica, you're lying. Otandise okutulimba. You mean you didn't see me? Bane nze mbadde ali emiryango kyogaida temundaba. What's wrong? Kale Bye. otandise oleeta envubuka zo wano ojja kukiraba. Ojja okukiraba. Njagala olabe. Kaakati nno aba ayitawo. Where do you think you're going? Gwe ng'onsazeeko bulala. Hey, you think I didn't see you? Kati nga mugawoleza saakulabye. Huh? I saw you. Nkulabya bulungi. Just going to buy something. Banne nze mbadde ngenze oggula bintu byakozesa kabalagala ne sabbuuni. Came from there. You better tell. Obwedde oli mu kitooka oyimiridde nkulaba simanyi oyina by'ovuggula. I'm going to tell. Kadi kaŋŋambe metro ni tulabe. That's what. You went outside with kids. Olabika toludde kye njogedde. The thing is. Banne kati kyolabye. You mean what the donor brings is Olowooza sirabye omwami oli kyakoze. Omanyi wano buli aleeta obuyambi abuleeta wano. Kakati waliwo oli akweredde obuyambi ebweru. Oba obuyambi tebuba official. Era tubugabanira mu nkukuttu. Oh, Dad, give me my share. Kadi mpa omugabo gwange. From Nelly. That means money. Leeta sente. Nze mpa. For keeping quiet. Kadi nga mugamba niza kikweniza akusirika. Bw'otansasula ngenda kwogera. Onoogumikiriza ggwe emiggo. I don't have money. Olabika tomanyi olugezigezi lwa metro ni omupyako ensirina sente. Give me. Nkweni oziremedde. Yeah. Kale ni oziremedde. And a guide. No. Kaŋŋende mugambe. You can't do that. Ne lwaki oyina olugambo. Quiet. Leeta sente nsirika oba tozimpa ngenda okwogera. And I give you next time. Kati nze tannaba kumpa nenja kuwa omulundi omulala. Come on, I said I don't have money. Yagambe talina sente leero. Okay. No. No. It won't. Sikikkiriza. Abaana b'olwaleero abaana b'obuwala nga tuyimiriddewo ku kukuulo ngamba otya mbu tokuddeyo wadde otunya otutini. Oyina okuba ni oyina twokudde otukuulo otutini otwo. I don't have. I need to. Kaŋŋende mbagambe bano. Stella, okay. Kale I'll give you all of them. ngenda zikuwa n'endala zeba. Kati ngenda mu mwakuziriza ennakuula edda. Ate naakola ki?
Efirimu yaffe egenda maaso. Kakano oluvannyuma ennyo. Wow. Tuba tuli wano. Mukyalo oli gwe twalaba. Jukira ali mu kunoonyereza omwana gwe yasuula tamanyi oba baani abaamulonda. Naye jukira waliwo ekigo ekyaziwa ekitwala abaana abalondeddwa era ne kibakuza. Ebbanga lyetoolodde kati yayita Metron. Era baamwaniriza okujja. Kubanga abantu bangi abajja wano ng'era omanyi abantu alina omutima ogw'ekizadde. Bangi abali mu maka gaabwe nga sibamanyi ni waliwo abaana abali gye bali nga beetaaga obuyambi. Efirimu egenda mu maaso. Good afternoon. Good afternoon to you. Yes. How are you? Good. Agenda mu maaso. Mr. Zua. Yes. Yamugamba munaye mukulu Zua. Thought you still there. No. I wanted to expand our program. Nali manyi nti okyabeera ludde eri. Nke nayagala ogaziwa. So this is Ekyamazima omukazi ono mu kusuula omwana omulundi omubereberye. Yamusuula ku kikomera ekyaziwa ekikadde. Kati ziwa yakyusa kuba abaana baali bakuze abalala baweze nga tasobola balabirira bulungi. Kakyava muganda nsobola okuleka nendaba ku baana. Ajja abuuzabuuza. Bw'abuuza ku buto bw'asitulasitulamu nko. Bantu bangi no bafuna ebizibu mu nsi olw'ensula eyo gy'oba wakola. Era mu ngeri yokka kulokwa alaga obukyayi omulundi ogusooka. Oluusi abasinga okusiimula ebibi byabwe. Bw'obanga wali olaze ku bukyayi ate olina okulaga kwagala. Kyova olaba ageza okulekanya alaga okwagala okwo eri abaana bano wabula nga kikyali kizibu okuba nga amanya oba mu bano mulimu obuwe oba owewe yamusuula baamulonda oba terondebwa. Atunula bamufaananya empumi nga talina gwalaba. Efirimu yaffe egenda maaso. Kaakano oluvannyuma nga tujja tukwate kubo nga tudde erudda. Ye mutabani wani waziwa atudde eri jjukira kitabo yamugani onoba weetaaga okukuyamba. Olina okulabika ni okola ki? Efirimu egenda maaso. Baabo era babanga abaana bamasomero bakabira abo kino kiri. Kakano Metron najja. Thank you. Kyava ggulira ono. Ziwa yakatuuka. Abeera atambula ng'agenze kusaka buli kadde. Good morning, guys. Muli mutya kwen gye tuli muli mutya. Abeera nga ayina ekimuwunyirira atunulanga. Where is my motorbike? Pikipiki yange eri waggwe. Where is my motorbike? Pikipiki yange eri waggwe. Where is it? I was clear. I need money. Nabadde serious gagamba njagala sente. Kali we gamba nagitunza ogenda kaaba kyenkana ki. My son. Mutabani. Come. Soko je. Can you go behind the house? Metron, what is your role here? Can you tackle this behind? Mwene musoka mudde manju. Ayagala ayombe nga teri amulaba. Son. Mutabani. No. Kakati I've changed my decision. nakyusiza mu kusalawo kwange. Right? Owulira? Dad, no. Taata oba okyusiza oba oli mu kiva mu sitole ezo. Sell it. Dad, I don't have rent. Metron. Sirina nakasente ka renti. Biji ebimanja taata. Niye tuyagala kunnyamba. Understand, yes. Yesterday we got some money from donors. Right? By the way, we got how many envelopes? There were 2. Okay. Now,
Each envelope had how much you said? N'atandika okweyogeza akasente akava mu bayambi. Alaga omwana oba oli awaliwo akasente ke basolo. That is 2.5. Efirimu egenda mu maaso. No sense. You should respect the fool. You gotta bring it. Atulabe. Yes, and that is good. Awo afadhali kiba kirungi. Bw'oyogera ng'ondaga okunfaako nfaako, awo kiba kirungi. Tugenda maaso. Kaakano tugenda okudda ewa mukazi wattu ono ng'ajja. Mola. Owaye. Kiki? Nkwini tabu kyate. Abasanyifune bato kyeyagala. Embeera gy'olimu tetegeerekeka kiki? Kyeki oli mulwadde? Wena weeyisa ng'omulwadde kiki sooka oyogere obadde ki? Nkwini si ekyo. Ennaku zino nina ekintu ekinnumira omutwe. Waliwo embeera emutabudde. Oba nkigambe muganda wo. Tamanyi kyasobola kulabika ndi akola. Nkwini kiki ekikuliko? Ekituufu. Ng'amugamba ndi omanyi. Kyo kinnumya omutwe. Embeera gye ndimu ensobedde. Kiki? Kati ng'amugamba owooza mbeera ekusobedde embeera ekusobedde. Oba Nemi okumanya mbeera ki ekusobedde. Mola naye si kati. Sooka ogende okole. Kati ng'amugamba nyogira okola emirimu gy'ompulira njagala kyogera naye saagala kiggamba. Nkai naawe omuntu bw'ate akyogera si kyogere oba muzibu. Nja kyogera si kyogere oba muzibu. Totegeerekeka. Efirimu egenda maaso. Kali omwami kyava avaayo. Ekuti yange. Owange ekuti eriwo ekuti yange. Kanjireeta. Kani ng'amugamba kanje mukifunire. Ng'agenda mu kisenge amufunire ekuti. Omukyala alina ebizibu bingi, alina ebirowoozo by'atagala kwogera, era ebisinga emirimu mulamu we yagikola. Kaakano ogenda okudda mu kigo. Abaana si bakyakozesa geeti, tebakyagulirwa bawalampa. Kaakano kali waggulu. Akaana kawalampye kaakano kali waggulu. Efirimu egenda maaso. Ate nga mu budde obw'ekiro basooka bonna ne babatuuzaawo okumanya omuwendo ogwawandiikibwa oguli mu bamulekwa oba gwe gw'omuwendo omutuufu ogumanyikiddwa. Efirimu yaffe egenda maaso era twagala tumanye luddawa gye biggwera n'ekifaananyi. Njagala olabe. Are they over? Baweddeyo bonna. Ono yabuuza oba baweddeyo. Once you hear your name, kasita owulira erinnya lyo nga ndisoma. then you go direct to your bed. Awo ng'ogenda butereevu gy'osula. Malayika. I'm pregnant. Kemigisha Stella. Kemigisha Stella oliwa? Jessica Nagai. Genda okwetegereza Jessica talabikikako. Where is the Jessica? Jessica? Jessica aliwa? What? Jessica, yeah, Jessica she's sick. N'atandika okunanaagira mulwadde. Muki? For her? No, she don't want to come here because she's not feeling. Lwaki tazze? Kwe ntagala kujja wano kuba mulwadde munne manyi obulwadde. Yes. Bulwadde ki obuluma omuntu n'aba nga tasobola kubanga ayitaba. Kale oluusi abaana bakola ebizibu amanyanga okuva ku mulamwa
kulwokuba bakambwaza bugayaavu. Kati oli ye yamuteerayo akabega. Efirimu egenda maaso. Genda okumala obayita Leicester. Bannaffe nga beeyongerayo. Tulabe gye biggweera. Efirimu egenda maaso. Kakati ono agenda okukoma wa Jasini Kootunyo. Ovaawa eri obwedda bakolinga Leicester. Sebo bakolinga Leicester nga tebannagenda kwebaka. Nyabo ovaako wa mate leeta wano olutwe. You guys. Ne bannange mwakula mutya abaana mu emputwe balinga emputwe oyinamu ku magezi mu luboomwo. I'm sorry. Nsonyiwe. My job. Okimanyi olwo nnyinza okufiira omulimu gwange. Singa nkulimbira ne bakimanya nti mbadde nnimba omulimu gwange guyinza olugenda. I'm sorry. Bansonyiwe. Kabadde kapasuse bupasuka ne bulinya ebikomera. Kadi kadde kava kulaba bwoyo. Fast. Leeta mango. Nyakukuba oli mwana gwe oyina okundaga ekyo kyova okuula. Omukuuzi ayina omukulu ogwava okuula. Kati ekyo kyoba okudde gwe bayita omukuulo. Kati n'amusaba omukuulo. I want you to listen. Yes, ma'am. Very careful. Mpulira bulungi. This will be the last warning. Kuno kwe kulabula okusemba. Look at me. I see. Era okulaga nti nkulabudde zino kenzitwale. I'm serious. Onaava okuula n'onaggyeko omukuulo ani omukozi asinga. Kaakati nno nga tujja tudde wa musajja mukulu baleeta omukozi. Ono gwe bayita Jacinta Nassari original names. Kati aba ali mu kwoza bintu agenda okulira. Ono avuma ng'endogo yeekonye. Uyo. Ate abantu ab'embuto bavuuma nga beebase. Efirimu egenda maaso. Ali wana atolokonka butolokonsi. Ali mu kutolokonka butolokonsi. Tugenda maaso. Kadi agenda omukwatako. Daddy. Agenda omukwatako amuyitaayita. That is too late. Banita obudde nga bugenze dadi obudde buyise bannange. What you gonna do? How are you going to the bed, you know? It's late. Budde bugenze. What are you genze? What is it? That is, it's already around midnight. Zigenda musa mukaaga ez'ekiro. Mukaaga. She's already in bed. Genda mbuliri weebaka erimufaako. Mwana. Mbadde nfuluuta. Omanye okufuluuta kuswaza. Muntu abanga ayina akakere mu nnyindo. This is a good chance. Naye kaakati ekyannemeseza okwebaka eri nze gye neebake wano. Era w'oyitaayita gwe mwana gwe ky'ogamba tosobola kumanya nti taata abadde yeebase n'azuuka n'omuzuukusa. Leero gwe tosobola kumanya bw'oba toyozezza amasowaane wabaawo by'osobola okukola ebirala. Yeeyogezza. Tabanga ayagala kutta nziga ya mukozi. Gwe. Otuulako ne tunyumya yangu. Taata. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yes, come on. Leka naawe atodduka. Don't run. Ekidduka.
nekidduka nekijja musobola ono taata ayagala kugamba we baagaana kaakati n'oluvannyuma nga tukomawo mu kigenkeera. I'm tired. Don't worry. Surgical bread. But it's not my head. I'm tired. Don't worry. Good morning. Morning, madam. Guys, can't you do something very well with this early morning? kaakati no abali wano ono ng'abagamba naye temusobola baako kye mukole kyamagezi ku makya ga leero. When the children are still asleep. Wano wonna obwedde abaana bakyebase muli wano mukyalimu ebyo eby'enviiri. I want you to go and help the children. Njagala mube nga muyamba ku bato okuba nga mubalongoosa ku makya okulongoosa bye baasuze n'okulabika n'ennyumba esiimuulwa. Look at this too. The compound is dirty. Then get the brooms and start cleaning. Kali ng'abagaba basooke bagende baleete enjeyo batandike okulongoosa oba oli awo. Stella, do you know that Latricia with the bed? Really? Seriously, I was baabo a big girl like her. Oh my God. kali kumbe kuliko ab'amabeere abafuka ku buliri barandiso basekerera muwala bw'amera ebbeere n'afuka ku buliri aba atiisa abaako ettamba ekkulu. So worried. Anything wrong? Because I'm angry. kali gwe nga atunula otya kiki obadde ekikwe n'enjala ennuma. This matron. Abantu abamu enjala ebaluma n'ebasse n'obuba kati ono akababa kasenyi. Nurse nowadays. But she looks to be simple. Simple. Wuyo No longer coming just because of her bad behaviors. Even the last time, she took all my money. Yet I wanted to share with you. Yeah, that's why I did. kaakati no bakirabe madaamu ono alinza okuba si mulungi ayogera nnyo mujje mbabuulire. ate naye nekyo Wow. gwendi olimba Pretense. Okay. abaana bano bafunyeemu obuzibu. They've got problems. Kwata wano kaakati no balina kye baateesaako kuba baakitegedde waliwo atandise okufuuka ensonga wano. kali nga tujja tukomawo ew'omugagga awo ge bayita amaka. Efirimu egenda maaso kali nga takonkona kali bwakonkona ekikozi kye kyavaayo oli otya jjukira yamuleeta nibulungi ali atya kaakati zoka bajja tulaba balayika nno bayinamu engeri ziwa n'ekikyala kino. They've been around. It would have been quite a hard tough time. Anyway, I'm asking. kaakati nga mugambadde nze kubuuza Things that have been coming. You've not been shushued. tamanyi oba omulimu ogwamuleesa gwaliko. You call what mom said when you just brought me here? kaakati nga People have met before. Wherever. yandibadde tali mu mbeera nnungi singa tebaamuleeta wano. Bamwagala nnyo omuwala ono. Abantu bano si babi lwakuba tebaagala kubasumbuwa. Kano naawe ojja kundeetera obuzibu. Ali mu kiweweeta alinga yita kikazi kikole. I get but wait. Give me a hand. Kaakati mbeera ki? Leave alone that. But you remember you're my sweetheart. Hey, not so. Yamanyi ono y'aba alina omuwa eggulire lyonna erikwatagana bakama be bayisa bate bamwogerako ki. Round, do it. Me. Actually, something I wanted to tell you. Kani ngambugamba ekyamaze wali kinja lugamba. This man. Nawulidde. You always forget his name. This man. You always come here. I forget his name. Uncle Sentogo. Exactly. Waliwo omusajja yajja wano. Oba ayita atya madamu Nkweni Sentogo. And you back. Kadi nga bapulaninga okugoba baagala oli nti simanyi bamuzi badde mu bamuwa omulimu. Every time. Era buli kaseera abeera gyano ng'abateeka ku nninga n'ayogera byonna by'otatereeza era ssaawa yonna bagenda kugoba oli gwe baba bawa omulimu.
You always like even the money they give you here that you've bought a flat. Serious? For yourself. Ha? Myself? Kakati kino kyabyogera byonna. Ziwa n'amanya. Like to where? Omulimu gwe guli mu kulengejja. Saawa yonna akaguwa kayinza okutukaako omulimu. Mulimu gwandigwawo nze nkubuulidde. Kakati ono yajja kukola naye alinga mbega wazziwa. Ebigambo omwala ono bye yamugamba bw'agattagattamu n'ebigambo boosi we bye yamugamba ate abaako kyafuna ekirala. So that anytime, any day, Efirimu egenda maaso. must be sacked and replaced by somebody else. What? N'ajjukira ng'ono amugamba singa embeera eno neeba tekyuse wali ku bamulekwa baali baakumugoba bateekewo omuntu mulala mu kifo ow'ekike. Ekitegeeza ono bw'agamba Ssentoogo ajja wano n'apika madaamu ebigambo wayinza okuba ewava ekigendererwa ekyokwagala okumugoba. Njagala olabe. Enfirimu egenda maaso. Kaakano omusajja mukulu ali wano. Aba ali awo. Yes, what evening. I want to tell you something. Kati ono yajja nga mugalina kye njagala okugamba. Nkwe kiki? Simply go ahead. Kani gamugamba genda maaso mbuulire ki kikutawanya. New metron of yours. Kani gamugamba ono metron omupya gwe baaleeta. It's kind of weird. Yalina engeri gyeyisaamu etali nnungi. We are no longer comfortable. Tetukyalina comfortable nga ku metron yasooka. She needs to be terminated from this orphanage. Nze ngamba yandibadde agobwa wano. What? Eki? Yes, she needs to. Bamugobe kuba bannange ffe tuyisibwa bubi. Ziwa yakola decision esembayo. Yakola decision eya waggulu, executive decision. Nze simanyi na kumanya bwe keekukuutiriza ku Ziwa ate nga bwe keemuula. Gweni sooka olindeko. It is a simple matter like that. Gweni mu mbeera ennyangu bw'etyo ey'ensonga nnyangu. Guys, maybe you're not used to her. Naye oba oli awo lwakuba temunnamumanyiira. And is also can. Naye nze ndabanga naye omukazi oyo atali mubi. Kamwekukuutirizaako ekeemoola ekamutulugunya kekuntulizaako ekamwekuutirizaako. They are both weird. They can't do even anything. Yagamba China kintu kyonna kye tuyinza kulika kye tufuna. Efirimu egenda maaso. Nkendi gwe nnyabo. Olayika ojja leeta buzibu. Guys, stop to play. What is this? Trisha, you are done. Kayino ali wano basamba matatu. Keep quiet. Bwakiro. Sirika kubira omuntu amatatu. Kweka empiki. Warning. Waliwo awoninga. Card. Bagaba empiki 7 oli n'awoningira ku luzannya olwokubiri n'otya. Hariga. Kaakano gwe baatumye agenda abeeko olutalo engeri gy'alutandika. You know that our plan failed. What? N'agamba pulaani gye twateesezaako byaganye. Yabadde ageze okulekanya ayita mwani muziwa akulira ebyabo byonna n'ebintu byaganye. So then what are you gonna do? Even don't know. You know that car lady, the other time she had the guts to slap me. Naga asima gye tugenda kola kuba ono omukazi sebo luli yafuna n'obusobozi obunkuba oluyi. Banne kamanyiira kale kankuba kati oluyi. Going to beat her up. Nze mbadde yatumweko baani tumukube tumupige nnyo to the extent of kupigwa kubanga kirabika Ziwa tagenda kubayamba. Kakano ekiro nakyala ali eno aba alina okukebera wa buli kimu kiri bulungi. Kali kumba abaana abawala abakulu baagaye balina omumupiga. Kati mbogolinga teyereeta owaayo okola ki? Ontunuulira butunuulizi kwata oluyi. Egyo emyaka okukuba kimwongera nfudde maama obanga akubiddwa muzimu ne bamuyiikira. Lwaki otumalako emirembe luli twalina ddiru zaffe nga zitambula.
diru zesiba kakano genda okudda eno waliwo abakyala abatambula omukyalo ono bw'amala okulabika nga embeera emutabukidde agamba nti tamanyi kyagenda kukola kulabika omwana we tayagala na kukyogerako mulamu wa mbuuza kiki tayogera kati nga mugajja tugende kati kumbe bbaawe ajja asoobasooba omukazi ono alagawa efirimu egenda maaso katuddayo ku kalisekula kasire Johnny Bosco original names Chikwa alina omukongozi bamuyita Chikwa ekikwa ebizibu byonna ebisiraani by'abantu bituula ku oyo ojje weegendereze nnyo abasawo abo buli kizibu kyajja ku muntu abaako gwakituuzaako kadi gwe bakituuzaako wano bamuyita Chikwa kadi nga tayita Chikwa yenna atunulanga ekizombe. You are welcome. Nsanyuse nnyo balaba kadi sebo omukyalo ono baatuukira wano kwe kutandika babaleetedde omukeeka basooke batuuleko awo ngendusanyise mutuule kakati bw'amala obbatuuza What is your problem? ng'asooka abuuza ebizibu byabwe ki nga mugaja gy'omanyi We don't know where we starting. tetumanyi na wakutandikira. I see. Okay. Chikwa ngani nga Chikwa sooka oleete enju yomba tomanyi wakutandikira baabuwe ebizibu bikulumye ne bikutuuka awatalumika kakano kwe kuleeta wakeberera alina omweso gwe Chikwa genda wenike eddagala lino kadi nga mga Chikwa sooka eddagala olyanike balwadde bangi yangu yokalayi kandi eddagala olyanika Chikwa ng'agenda maaso basooke baanika eddagala efirimu egenda maaso genda okwetegereza asooka n'alonda ensimbi zonna. Okay. Akyakebera wulira jjajja tabuki. You lost your child. Yes. Nkirabire. Nibbanga ngaddene. N'agenda maaso n'alagana ekizibu ekibaluma yakiguddeko. Wabula ekizibu bukyanga kijja ebbanga ly'emabega nnyo. Ebbanga pampu nga bw'okiwulira bukyanga ekizibu kino kijja. Omutwalo. Mugyeyo omutwalo tulabe. Mwanguwe mugyeyo omutwalo. Katonda wattu. Kaakano
ekiriwo omutwalo ogwo wuliriza utwale ebizibu gulete emikisa ogenda gyoyagala okuzuula omwana omutwalo gwowaayo gwe gutwala ebizibu era balina okubanga ku mutwalo ogwo kwe bakeberera kuba omwana amunoonyeza ekituufu takyamanyi mwana bw'afaanana kati omutwalo guno gwe gugenda okuyamba okumanya omwana woono afaanana atya. Efirimu egenda mu maaso. yongera ogwokutaano wewa n'agenda maaso awandawanda okuwandawanda okw'oluwanda agenda maaso akebera n'asooka akuŋŋaanya amaanyi bajjajja najja abayita baasi ayita bajjajja babwama kaakati okuyita kumbe akaana bayitamu omuzimu baasi oli musiru omwana omuzimu babadde baguyisa omuzimu ono asobole okumanya omwana we bw'afaanana olwaleero kuba yamusuula muto kadde omanyi kyokoze ekyo okanza omuzimu guyinza okudda ne gutomera omutima omuntu n'atadda awo oba omukanze bukanzi omuzimu tuguleese omanye amaanyi agakozesebwa oleeta omuzimu ogwo gwe kimanyi oyinza okuddayo nga muziika buziisi busiru okuba muli basiru abantu bano basitadde siddamu genda fubutuka odduke toddamu kuntawanya guno muzimu n'agenda maaso ne yeetonda akoze ensobi kaakati muzukulu owulira ayina engeri gy'aseka awuluma kati ebintu byeyongedde okwononeka kadimbu embeera sinungi n'akamu owulidde omanye ekiddako wuliriza tokimanyi kubesa nekigamba n'omutunuulira kati wano ennaku 7 olina kubeera wano ennaku 7 boonoonye era okusinziira ku kyeboonoonye bagenda kubeera n'ennaku 7 nga tebavuddeewo nnaku 7 ng'oli mu kwegayirira tomanyi lyato bakatya ate okusinziira ku nsobe ezakolebwa eruberyeberye kali ng'agamba sooka omutwale omwambulule ate oveeyo ojje wano ennaku 7 nga webaka bwato owulidde ennaku 7 okwebaka obwato oba weebasa otya ennaku 7 nga weebasa obwato oba obwebaka otya efirimu egenda maaso nagambye muke Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 tugenda maaso n'ekifaananyi kakati kumbe omwami yajja agoberera omwami bwajja nga agoberera onyirira omwami ali ku pembeeni awulira omukongozi ono kikwa nga bw'awaana mukazi we kyokka agenda kumwambulula nyambulula ki eyo badde majjamu engoye mbategedde bulijjo gyoyendera jangu agenda okukwata oli apasi omukyala ne bamukaba okabiddwa kwata oluyi ono abajja abenga naye akola ku kyokwa
otuuke n'omukyala yasanga omulwadde bamufumita eŋŋuumi. Tugende laba omusawo yagivugira mu nkizi. Kakati nga tujja tudde wa Mr. Ziwa. Good morning. Wasuze otya? Yesterday, have you seen this new matron passing by the gate? Yes, of course. I saw her very early in the morning with her bag and she... Yabuuza oba metron yalabiddwako ko namulayo ku makya ng'alina ensawo ye ng'agenda. Yagenze n'ensawo wabula ku ŋŋumi ze baamufumise metron. Bano bali eno ki ekiriwo? Eŋŋumi baazimufumise basanyufu naye tebamanyi oba ekintu ekyo kinazza mu kisa ki. The guy has been helping us all over. We started this orphanage. I've been seeing that guy. I really don't understand what happened to that guide. And he was the biggest don. Yeah. Babo. Every day. Kati batandise okwewunya oba ki ekyatuka ku gayidi waabwe oli. Kuba yali dona mulungi. Ulira abaana bano ab'obuwala. Era balina abasajja be baali basinga okwagala wano. No, we can gather all people here. But we need aggressive people. Yeah. That is true. Tebakyakuula. Bannange n'ensi eno weetuuse eraluse. Kubanga bamulekwa edda baabakuumanga okuba ne babeera bulungi era nga tebalabwa musajja yenna. Kaakano buubwo. Buli mukama tomorrow get a bottle of soda. Kali kumbe Ziwa waali yeebase. Bali mu kuzannya efirimu egenda maaso. Asikaali n'akikumamu. Sebo buli ku kasoda. Obwana buno bunyiriridde mu kukuula kwabo bambi. Bweyagalidde mu kye bayita okukuula. Efirimu egenda maaso. Ziwa. Aba yeebase. Why do you telling everybody that you have demons in my house? You think I lies? Okwandibadde ng'okuloota. Lwaki ogamba abantu nti nina emisamba mu nju? Olina omuzimu mulimu n'ebitambo ate birabika byerera. Wabiraba? Tonzita. Nzise. Ziwa agenda okudengula. Yayola omuyizi. Yazuukukira mu kikolwa. Bannange ate obadde ki mukulu Ziwa? Mukulu Ziwa obadde ki? Tewali. It is nothing. Afunye ekirooto ekyakagugumuko. Agugumuse Ziwa. Efirimu egenda maaso. Good morning, girls and boys. Kakali omukulu yuno. Today we are going to learn about fashion and designing. Olwaye tugenda kuyiga ku fashion and designing. Ennyambala oyambala n'olabika otya mu bantu. Ebyo by'ebintu bye tugenda okuba nga tunuulira olwaleero. Pumping bras. Put on a tight clothes. Waliwo abawala n'obatunulira ne bambala engoye nga zibakutte bulala. N'ogamba ono ayambadde munne oba yeeyambadde nga tategeerekeka. Avoid drugs and avoid... Era nammwe abalenzi mulina okuleka ne mwewala nnyo ebyenjaga. Owulidde omwana n'anywa emisokoto n'atandika okutunula nga firuta. Obuuza ki? Wamma gwe jangu. Laba. Tambulamu ng'abaakolamu. Tambula ng'oyitawo. No. Owaayo ogenda mu kasaka. Dress up as if you're going to office. Woba oyambadde obulungi olina okuba nga otambula ogenda otambula ng'agenda mu ofiisi otambula otya?
Olinga dynasty enonya makula. Obadde ki? Another one, I think. Let me start with the Ajat. Katandike nono Ajat. Ajat. Go back. Wamaddayo Ajat otambulira ddala nga agenda mu dduwa. Ajat oyina otambula nga agenda mu dduwa. Zubiyonda wadda. You dressed up as if you're already married. And even on your chest there's nothing. Seems that you don't have a breast. She's still young. Still young? How old are you? 20. Still young. Okay, go back. Still young. Baabo. Neweewunya n'ogamba kojja ki ono? Gwe situka. Lengera moddo. Bannanga abaana b'obuwala mutambuleko. Ono ndi Katonda wattu. Kati ate ye awulira Tani. Kyuka. Kale kojja mu kyono. It needs to be shorter than that. Kuba kati olaba kumbe kyetaaga oyimpa y'embwa etyo. Lengera kojja. Before you see it. Kojja abalina okulaga abaana mwekuumye mutya wuno kojja ebikolwa bye. Wamma otambudde bulungi ate kano akagoye kakoledde ddala. Good. Beautiful. Good. Oli kiggalo laba amaaso ga kojja. Takyaseka aweneba. Good. Kojja takyasekerako ddala aweneba. Clap for yourself. Mwekobere mbugala. Are you ever run about designing? Yes, Kocha. I am saying. Now I'm begging you kindly, just to teach your friends. Kakati gwe nkulaba ebya designing omanyi nnyo designing. Kyengenda okusaba obe ng'oyambako mikwano gyo. Nobabe ng'asobola kyuka muneeyisa oba nenyambala. We should walk naked like this one. Kyogamba tuyiga okutambula nga tuli bwerere eng'ono. Kuba bw'ogamba mbu ono atuyigirize mulimu omubuufu. N'abuuza kojja kyogamba tugenda tambula nga tuli bwerere eng'ono. Just you have to work hard. Yes. But they don't allow us to put on short things. Kannaffe tulina okuba tusaako waliwo nayambala. Bana ebintu by'okwambala bino mube nga mwegendereza olugoye olunyumidde gundi luyinza okuba olaggwe ng'omuntu. Tugenda maaso. Oyambala akagoye akampi n'oyita ku bantu n'obanga akabaata akayitawo. Are we together? Yes. But you called Trisha. You need a private lecture. So for me now. Efirimu nja kulaba. Kale. Beautiful. Hold it. Kakani nga wajja wayita akaseera. Wayita akaseera. Kati madamu ono abajja agenda okuwulira. Waliwo okukomerera enduulu n'obuwagizi obw'amaanyi. Enawanaabirwa muggulewo. Have you finished bathing? Oh my God. Donna, out. You come. Vayo, Donna. Katonda wat ono ye mukibi mmere ageeka. Mukola ki? Kojja. You're teaching morals from the back. Abadde amusomesa mu kinaabiro. Kumbe abaddewo obuwagizi obw'amaanyi n'okukomerera enduulu. Let me tell the guy. No. Man, don't. Bambi totuwaayo. I must tell the guy. Ekyo ekintu ky'okuza kibi nnyo. I've already committed a crime. Ekyo manyi nkozi omusango naye wompaayo ate oba onzise. This is interesting. Bannange kino ate kinyumidde. Please, I'm talking to you. Ngamba ggwe. You're teaching morals from the bathroom. Ogenda maaso oyigiriza abaana empisa mu kinaabiro. What do you want me to do? Ekyo obadde okola ki? Toyogera. Me. Wewe kati emiggo. Just was a mistake. Kati emiggo akasajja kano akaami kano kati emiggo. No. What? Do this. Kalinga mugani kola bwoti. Jokubivu. Kwata ebiri gikubeeremu. No. Joka
gino ebiri gimala okuzibikira omumwa kyogambe y'endulu gye mpulidde baddeyo ebiri gyokka. Let me put that. Sidubuno bakanywa bwa kitebute butandise kubajukira bonna bakumwana omusajja omu kadi enkero nga tajja kadi nga mugamba nize nkubulya ebinsuseeko minstaziwa waliwo ebintu byotategeera wano. At the moment, guys, I'm scared. Nantandise n'okutya. What? Eki? Ebigenda maaso wano. The dormitory. The metro? Yes. Ale ne metro nereka tafaayo. Ebigenda maaso birabika okuba ni abantu babituddeyo bwannagamba. Metro ntakyafaayo. Nze katugende nkubuulire abaana bayinza okuba balina mbuto wangi. Yes, good evening. Kadi sabo Mr. Zwachi yakola ng'agenda ku clinic. Well done here. Thank you. Kadi ng'asooka beebaza emirimu gye bakola. Currently, I just have a problem at my orphanage. Kadi ng'amugamba nina obuzibu ku yafeesi yange. Serious sickness. So I've reached the extent. Wandibanga aliyo obulwadde obw'amaanyi nga neetaaga omuku gw'ayinza okunnyambako. We go with some instruments. Tulaga tugende n'ebikola ebikebera bulungi musujja mbuto ebikebera endwadde ebizonna ez'obukaba. Tulabe oba abaana bano bali bulungi. Ye Kaziro Joffre Oligino Nemes. So you've done it. So now, give me around 5 minutes. Yeah, I'm coming back with them. Okay. Efirimu egenda maaso. Katulabe. Yes, sir. Yes, doctor. Kadi bonna bonna baabakebera abaana abawala bano. Risha, Yes, doctor. you can go also. Vegas, Yes, doctor. you go also. Bonna ng'amala obbakebera. Ekyo bakebera nga kiwedde. At the office, perhaps tomorrow, okay? Na buli kimu kyonna ngenda kuleka n'ekikwasaganya nja kujja ewammwe enkya. Most welcome, Doctor. Kaakati ku makya results ng'amaze okuleka ne bazikebera. Thank you. Mr. Ziwa, Ng'amugamba mukuluzi w'omanyi. the diagnosis we have carried, Okusinziira ku diagnosis ze bafunye. they Diagnosis zezo results ezikuweebwa oluvannyuma lw'okukebera. yes, that is the report. Abaana baabano bali mbuto. Okay, go back. Ayayayayayaya. Can leave. Kati ndowooza nze ne bwe ngenda. Weebale. Ondese mu kukaaba buwoomu. Ziwa yasigazza emiranga.
yayitirawo Metron. Yayita Metroni. Mudde wali. Mpiteko. Tugenda maaso. Bonna ne babasimba layini. Bwamala obasimbisa layini. Munyiivu byawa. Abaana babadde bagenda maaso balinayo badonors ab'ekyama ababasaamu kasente. You. Kati nga mugamba gwe. Away from my gate. Va ku gate yange. Wanji? You've not heard. Towulidde. Inama. Yamwambaza oluyi. Kyogamba wadde towulidde. Era ogenda okweregereza akapanda akabamulikwa kyava akajjayo. You. Nagamba gwe. How comes that Kijja kitya are pregnant? okuba ni bano bonna abaana bali mbuto. Wanji? Is it my fault? Abawala bali mbuto. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Now, Kakati all of you, mwenna no room for you in my orphanage. njagala mukwate ebyammwe mulabike okuba ni muva mu orphanage eno. Can you show me your back? Mundage emigongo. Mundage kabba. Where is Vegas and the friend? We've gone for a short call. Okay, just leave me in bed. Bonna bali mbuto abagobye. You're all pregnant. Naye ate bannange. Bw'oba olabirira bamulekwa nga bulijjo onoonya n'ab'okulabirira. Kati ate bamulekwa ne bafuna embuto. Lwaki oba tobalabirira lumu ne bazaala n'oweza n'ab'okulabirira? Do you know the person who is behind your pregnancy? Mumanyi ani yabaviiriddeko embeera eno? Maybe this donor. The one I found with in the bathroom. Who? Kirabika ono omwana gwe yalwanye naye. Ayina gwe yalwanye naye. Kataba is mine, Mama. Katono. Akakasonga katono. Yes. And yeah, it's a bullshit. Girls, your prince. Can he help you? Does he have money? You don't know it. You just here. Ani abafunyisa olubuto nti ani? Kano Played us. We have to. omusajja bonna yabazannya. Listen. Ono kojja Just be. yafunyisa abawala bonna embuto. Bw'abakebera STDs alina ekyuma ekikebera STDs endwadde z'obukaba ekyuma ekyo kiri ku ye. Ye yennyini ekyuma. Kati ekyuma kyaleese obuzibu. Kyawandula obusagwa. You have where to go. Kakati awo okulaga wewa.
efirimu egenda maaso njagala olabe tetulina wakulaga kiki tulina okukola kadi basoma bakomawo ku kigo Metron kennyini amagezi yagabawadde njagala olabe ngendi awo kigalo nga takonkona ono Truda John ageeka nga bakonkona gwe sagobye teekeri obuwaani ogenda kuyoolwa kakati engeri gy'otugoba katukutuge gove mu kigo ne bamusamba enkebete bamusamba enkebete awo tulina kumanya ki ekyaddaku katunoonye kopi endala ey'okubiri bwegenzi akuume